masanafu wano wetuli nga bageto youth bano tubadde emmere olunaku olwaleero nti tulinze sente ezigenda okuva ewa minisita Nabbanja tugenza okulanga akasente kajja nga ate bageto youth enjala ebaluma. Tuyina ebizibu bingi nnyo ebiri mu geto eno, abaana bafiira mu mayumba oba covid oba nja tetumanyi naye nga abantu enjala ebakola ki ebaluma. Tulinze sente ez'omuntu ali mu bwetaavu tuzine tuziraba ffe tugamba nga ffe geto gavumenti nekyana kyankusu netusaba netukkira wansi mu geto tugaba kamere abaana ba geto bafune ekyokulya era tuli wano Lugala. Kyana kyankusu mukwatagana mutya? Kyana kyankusu naye geto youth waliyo abantu abavadde mu geto okumala ebbanga bamanyi embeera ya geto n'enjala abantu gye bayitamu mu geto. Omuntu alya ekyenkya alya kyamisana talya kyaggulo. Eno mu geto ffe tubeera bwetuti wansi naye lwakwatamu kasente nga yekyana kyankusu n'agamba nedda akajja kano kenfunye ne bakyaliba nga abageto gye nava eno wansi mu Kosovo tugenda kukola ki tugenda gabanira wakati bwakafuna akajja katono akazaira mu geto mbana bageto. Kyana kyankusu kyakabi nnyo mwana alaali kisima. Tugambe nti nno okuyamba mutima oba ssente? Okuyamba mutima osobola kuba ne ssente nnyingi bali abalina ssente nnyingi nga tebavuddeyo okuyamba baki bantu ba wansi. Okuyamba gubeera mutima kuba kwagala nakukola ki nakuyamba. Yes, kyana kyankusu mamirira. Kale kyana kyankusu ndi musawo mutendeke nga nakwatiddwako nnyo okulaba nga bageto youth bano bantu nga ffe era babanoonya okubaawo. Tageti yange eyogaba emmere y'abantu 1000 naye ngenda kukulembeza bageto youth noza mundabye mbadde ensambya Kevin na Nabisaalu Katwe ne Masanafu Lugala naye ngenda teeka attention ku bageto youth. Kyengenda okukola ngenda kuleeta SOPs ndete sabuni ndete sanitizers babiri nga balamu bulungi nga bwe tulinda emmere neva mu government naye nga okugaba tebuba bugagga. Kyana kyankusu eno gyowangalira mbangalira ku mitala gire egiri waggulu naye bageto youth mambalengera embeera gye babeeramu si yeyeyagaze nnyo gwosuubira like help gyobawo ey'emmere. Is it enough for these kids n'abantu abalala n'emyaka emirala? Kati nga gavumenti ni musawo mutendeke omusawo asooka nnyo okunoonya obulamu bw'omuntu era lwenkomawo mu full blast ngenda kubayita nga ndeese ku mmere esinga oba nazze ku search na survey ngera bwe mbadde nkola emmere eno ngigabe ku police ez'enjawulo. Police station nazo ezimu zeetaaga emmere era nziwadde naye abaana ba geto bano bangi okusinza ku kinaali endowooza kati ngenda kuba mbongeramuko. They are human being. We need their life. Yes, ntunulidde gye basula. Yes, they are Ugandans. Ntunulidde gye basula. Ng'ebyadala tebalina na butimba. Is food enough? Essaawa zino embeera eriwo ya survival okusooka paka nga akawuka kamaze okunogerwa eddagala. Kati essaawa zino otunula obulamu bwe bw'aba alwadde n'emmere kyekisookerwako. Then bw'oba osobodde okwongera obbasakira n'obasakirayo. Naye mpita ne bannayuganda bali eyo abantu baabano basukka n'embibiri mujje mubayambe bantu nga mmwe abakyala mbalabye n'abaana n'afande yennyini yankulembedde okujja eno mwebaza nnyo okulaba nga tubatuukako kati tutegedde gye bali bujja tubale tulaba bukyamaani ku TV nga abadvocating era nga tulowooza nti oba kiki ekiri mu maaso eyo kati ngenda kuba ambasada waabwe. Mama Geto byonna mubikoze naye waliwo geto ezimu ze mutanatuukako. What is next? Obuyambi butono ate twetaaga okukwatagana abasobola okuyamba okusobola okutuuka ewala. Tekisobola kukolebwa muntu omu kubanga n'eggeto nga woogambye nyingi. That means we need more hands on board okutuuka buli wamu. Mama Geto and the president, this is should we say that muzeeyi yabagambye nti it is time mugende muyamba abantu bakavudde mu nsawo yammwe? Kano kavudde mu nsawo zaffe nga ffe nti ng'omukulembeze presidential advisor ku Ghetto Matters and Ghetto Affairs tulina geto 75 e Kampala. Geto 75 tulinamu abantu abatalina masimu, tulinamu abantu abatalina basula, abala bava mu byalo ne bajja ne bayingira geto, aba lockdown zabakwatya mu Kampala ne bayingira zi geto. Geto zeyongedde ekiseera kino kubanga embeera enyigiriza nnyo ki abantu. Geto zigenda zibalukawo mu bitundu ebyenjawulo. Kati nga ffe bwe kikwatako tetugenda tugezezaako okubira gavumenti omulanga. Gavumenti nga tekola ki
tetuwuliriza ffe ntusika tugamba wayi abantu bafujja kumala nga bakola ki nga bafa ntugamba katwatwali akawunga akamere ke baba balya asatu mu bbanga. Okay, President, omuntu watuka okubulira ekyokulya n'okutambula okutuuka ku ddwaliro. I think it is a bit difficult. Bano abantu oyina engeri gyogezaako oba supervisinga ku bintu bya health status, COVID n'ebirala. Kuba tulina omusawo omutendeke Chana Kyankusu ye tugenda kuba tweta sanitizers abalala balayi balina masiki abantu balina masiki tubayigiriza okunaaba mu ngalo tubalage nti obulwadde gye buli bategeere nti n'embeera gye tulimu essaawa zino yakusurvivinga yakumala kulwana lutalo lwa bulamu tuge tudde ku lutalo lw'ebintu ebirala. Omuntu alina kubeera mulamu essaawa zino. Essaawa zino omuntu alina yeetaaga kusurvivinga paka tuyita mu luno olutalo olwa COVID. Is it continuous until COVID ng'eweddewo ogenda okitandise kati gwe n'omukulu? Ekintu tukitandise twatandika dda bageto yuti ffe twatandika dda tubaddeegawo mu ngeri yonna nga twebeezaawo okutuusa bafunye pulezidenti waabwe wa geto Buchaman yagenda okubasakira buli kimu. Geto y'Erugala ogiyambye n'obuyambi bwenkanaki nga tumaliriza? Geto y'Erugala sijja kugamba nti njambye mu bintu bingi wabula nnyambyeko ku mindset change. Tuli mu kukyusa ntegeera y'abaana bano nti omwana essaazi n'obamuwa bwisente nga tosose okukyusa bwongo bwe. Muno tulinamu abaana abaawona okufa mu biseera by'okwekalakaasa abaayokyanga ebipiira e Kampala bonna bali wano. Tulinamu abaana ab'okubbala abaana ab'oku nguudo tulinamu atalina bazadde n'abalina abazadde naye nga bonna bawangalira mu ghetto. Abaana baleetedde akawunga. That is good to appreciate. Abaana baleetedde emmere akawunga n'ebijanjaalo but oli watuuka okugamba nti siina simbi zisobola kuntuusaako kawunga akawunga okamuwadde naye ate ebikwataganye n'okukafumba. Bw'ogaba embuzi togabirako muguwa. Okufumba bo bajja kupambana kubanga abaana bagge tamanyi okupambana n'okwebeezaawo. Ensonga eri nti akasente ke batusuubiza ak'obuyambi tukeetaaga kubanga n'obudde buggwayo. Nze nange ntuusa ekiseera nga sina kyenkola kyembaliisa okutuusa mwana kyana kyaki Kyankusu wageze n'agamba jjajja Bucha bulijjo okulaba ku TV ng'olajja ndaba n'abantu nimugamba abantu gye bali era abantu baleme kulowooza nti abantu tebaliiyo. Abantu gye bali mu ghetto ffe tufuga zi ghetto ffe tumanyi ba ghetto yuti abatuufu. Obugambo bw'olusembanda especially eri abantu abasirise eri abantu baabwe ate nga mbeera eno beetaaga obuyambi. Ekigambo kyange kisembayo eri abantu eri eggwanga lyonna bannanga obulwadde gye buli obulwadde bwa ddala COVID atta abantu baffe bangi nnyo batufuddeko ab'eŋŋanda ab'emikwano abaana baffe bakyala baffe bannange obulwadde gye buli tuli mu lutalo naye olutalo bwe lubaayo wabeerawo era abayamba gavumenti eveeyo eyambe abantu bano. Katika interview hapa kamera igenda nakuba hapo Wano tugenda yimbira wano. 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 Leta wano. President nange nyimirira wano. Nyimirira awo sebo. Utandike. Wena president. Unakwayo tu